an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? Yes. I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want, but we're living now. 5 minutes. You don't count time to me. You don't count time to me. What kind of officer is this? Don't say something. I'm going to come. No, hello. Mobile bakakam, okay? Mobile bakakam. Okay. Abai. Mobile come, okay? Mobile come. Eddie. It's okay. It's okay. Abai. Chuma chayesu. Saja ina pistol. I want you to be disciplined. Hello. Bana mu very disciplined, okay? Kati muulirize bannange. Tuuliziganye. Sagala kulira yeyo muntu ayogera nga njogera n'abantu. Bannange, first of all, masuze mutya bannange. Yeah. Kakati manyite nembera esomoza. Nenga bwe mbadde mbasaba njagala mubeere bakakamu. Njagala obetondera nange wano katono mbeeko waya. Si kye kifaananyi kyennyini obbalaga muwulira. Naye nammwe njagala mubeere kamu. Embeera gye tulimu etuprovokinga enyiiza. Naye tulina obuvunaanyizibwa okubeera abakakamu. Okay? Tulina obuvunaanyizibwa okubeera abakakamu. Tosobola kulwanagana na mbeera mbi mu bubi. Okay? Obusungu tebumalaawo busungu. Ekibi tekimalaawo kibi. Kakati engeri obudde gye bukedde, njagala tweteeketeeke gye tugenda wala. Muwulidde, tugenda Kyankwanzi, tugenda kuvuga 3 hours. Manyi temwasuze bulungi, ne mubeere bagumu, tweteeketeeke, tutandike olugendo lwaffe mu dakiika eziddako 10. Kyayinduuza tujja munywa mu kkubo. Mukiraba abatugobaganya buli wamu. Ono mukyala Namara DPC yalabira ddala tetusaanaadde okumala wano eddakiika esukka 5. Mumanyi nti kiri mu bumenyi bw'amateeka, naye saagala kulaba muntu yenna awanyisiganya bigambo n'abapoliisi abo. Saagala kulaba muntu yenna asindikagana n'abapoliisi abo. Baagala basoomooza bafune we babatemulira. Baagala basoomooza bafune we babakolerako obulabe. Baagala basoomooza bafune we babateekerako ekifaananyi nti muli baziba misango, nti muli balwanyi. So njagala mubeere bakakamu, buli omu akiddemu kino. Njagala tubeere baki? Njagala tubeere baki? Yes, tubeere bakakamu. Ffe tubeere nga ffe tukuuma amateeka. Mubaleke bo babeere nga be batyobola amateeka. Ensi yonna etutunuulidde. Muwulidde baganda bange? Mwebale nnyo mwebale ddala. Kakati mu ddakiika eziddako 5 buli omu yeetereze tusimbule. Kale. Just a brief of in English what really happened and what the preparations now. Okay, calm down. Musirike kati njogera Luzungu. Yeah, yesterday, after being blocked from the road that goes through Hoima, which was a shorter road, we decided to drive the longer route. But by 9 o'clock, which is curfew time, we were here in Nigeria, so we decided to get a hotel and sleep. Unfortunately, the DPC that you saw, the one Patience Namara, stopped us, ordered all hotels not to host us. And we had no option but to sleep here on the street. Thank God, it is morning now and we are planning to get on our journey to Kyankwanzi. Muluganda. Olunaku lwajjo twabadde tugezaako okuvuga okutuuka e Kyankwanzi, naye oluguudo olumpi luyitira Hoima. Ekyomukisa omubi, poliisi n'amagye bagaddewo ekkubo ne batugamba tetukkirizibwa kwesa luguudo olwo. Twasazeewo okuvuga oluguudo oluwanvu olugenda e Kyankwanzi, naye essaawa za kafyu zatukwatidde wano Nigeria, ne tusalawo tusule wano tukere ku makya tweyongereyo. Ng'ebala bwe mwalabye ekiro, mukyala DPC Namara ne OC wa wano bya Ruhanga batuganye okusula wano ne balagira hoteli zonna obutatusuza
twade tetulina kyakola okujjako okusula ku kkubo era twasuze ku kkubo naye Katonda akukeseza era katuteekateeka kusembula kweyongerayo Kyankwanzi. Kino ekikoleddwa n'ebyo ebize bikolebwa byoleka ki mu kaseera kano nga owenji obuwagizi eri bannayuganda bakulonde mu kalulu ke tulimu? Kino ndoza kirage bannayuganda bonna nti mu Uganda tulinamu abaana n'ebyana. Ffe tuyisibwa nga batali bannayuganda si gwe mulundi ogusoose bannaffe battibwa bakubibwa emigo bafuuyibwa tiyagaasi newankubadde tetulina musango gwonna tebatukkiriza kuyingira mu bibuga gye tulina okwogerera n'enguudo ezirimenyi tebatukkiriza zikozesa batusindika mu nguudo ndala za mu byalo naye ebyo byonna byonna bitwongera maanyi bitwongera nabbumu era tumanyi nti Katonda gyetuyisamu eno embeera lazima oluvannyuma lwa byonna tujja kwambala. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa akakiiko ak'ebyokulonda nga kalagira poliisi n'ab'ebyokwerinda obutaddamu kutaataaganya abeesimbye ku bukulembeze bw'eggwanga. Olowooza kikuwa essuubi? Akakiiko k'ebyokulonda kirungi nti oluvannyuma lwa byonna ebibadde bitukolebwa nga kasirise kawandiise ekiwandiiko ekyo naye ekiwandiiko ekyo olunaku lwe kyafulumye era abo bakirisiza bwe bati kakati ku ludda olwaffe emundaba eyaffe kisigadde ekiri just kiwandiiko paka nga tulabye nga waliwo enkyukakyuka. Atwongere okutegeeza Abannayuganda nti ffe tetusaba just kalulu kufuuka abakulembeze ba ggwanga naye tusaba akalulu okukyusa eno embeera okulaba nga buli munnayuganda ali munnayuganda atwalibwa nga munnayuganda era abeera n'eddembe lye nga munnayuganda ng'ayisibwa kyekimu nga munnayuganda nga mu Uganda temuli ba first class citizen aba second class citizen. Nze ndi presidential candidate naye tebanzikiriza yadde okuyita ku luguudo olulimenyi tebanzikiriza yadde okusula mu hoteri tebanzikiriza yadde okusula mu nsi eyange Uganda. Njagala ekyo no kikyuke mbere nga buli munnayuganda nze n'omuntu omulala nga ffenna tuyisibwa kyekimu. So embeera eri wano pulezidenti ava kwogerako naffe wano era we are heading to Kyankwanzi from here 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 to Kyankwanzi. Kamange mwali from here to Kyankwanzi embeera muganda wange gy'olaba wano era zisimbula ziri mu ddi ekitegeeza nti ziri mu drive ekitegeeza nti ziri mu drive yembeera gy'olaba wano muganda wange Mr. Bwayise zaakuttemu yembeera gy'olaba wano 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 abasajja abakutte emigeme wala abasajja abolengera abakutte emigeme era wala abasajja bolengera abo yembeera gye batusuzizzaako wano muganda wange. Amafuta teri akola supermarket nzigale amafuta teri akola supermarket nzigale ndowooza olaba eggwanga we lituuse nga nange ndowooza olaba eggwanga we lituuse. So from here we are heading to Kyankwanzi naye embeera gy'olaba wano yembeera gy'olengera wano omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atugambye don't provoke them naye abasajja beerabisizza nnyo muganda wange wano waliwo bataliyani oba mmeka alaba ekiri wano waliyo bataliyani zetutamanyi nakumanya wano waliwo bataliyani zetutamanyi nakumanya wali ebyokwerinda SFC giso gaso puso buli kimu kiri wano buli kimu kiri wano omusajja oyo gwolengera oyo omusajja abadde emabega wa pulezidenti ng'alina pisto oyo omusajja oyo gwolaba muganda wange abadde emabega wa pulezidenti ng'alina pisto omusajja oyo. So embeera gy'olaba wano muganda wange gwe yakatwegattako ku the updates online page eyakatwegattako ku the updates online page yeno embeera eri wano Ekyankwanzi emijeera wano embeera gy'olaba eri emijeera abasajja beesabise abasajja teri alabika
buli omu atulaga bukambwe obw'amaanyi nnyo neffe tubagamba kijja kuggwa 5 weeks from now. Uganda is going to get a new leader. Uganda is going to get a new leader. So embeera gy'olaba ono DPC wa wano kubanga ona kutabula nkabadde ne program na Kasongola aliwa kubera mu Kasongola echa bali munana so just nabadde musaba bisali baba asobola kuzenga alimo kuleta akanjagala oyo ye DPC wenna Kasongola wano namala abadde agamba nti agala Honorable Kyagulanyi Ssentamu alete wano kale tetumanyi oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu gwe bagamba nti aleta akajagalalo mbadde simanyi so twogereko ne Mr. Update tweyongereyo tugenda okubeera olwali Kyankwanzi tunokubeera ekibuga Kasanda ate era nabo batugubaganya batuyamamubiiwa tugakyewuunyisa omanyi kyekitegeeza okwambala nga bwenyambadde bwenti naye nga tusoose kunaaba noyambala essaati nga bwenjambadde notekako ettaayi kubanga nina okuwambala bwenti naye nga tonaabye mubiri noyambala bwoti kino kyangambaawo kintuseeko ndowooza lino nenkeera nga siri musibe siri mukomera naye nga nyambadde bwenti naye nga sinaabye sisoose kunaaba so embeera eyo yesinze okubeera ngaetunyiikaaza naye ate ekinnuma okubeera nga ne wano wetuli era ku lupembeeni ku kkubo kwetuli era DPC tugamba nti amulina okuva mutambule mugende nawo atukubaganyawo ku lubalaza omuntu omugobye mu nnyumba notamu mu nnyumba n'afulumamu nadda ku lubalaza ne ku lubalaza n'omugobawo ne mukkubo n'omugobawo so embeera si bulungi naye tujja kulwana olutalo paka otunaalukusa embeera egenda maaso yeeyo abatulaba abali ku the updates online page oyo omukyala DPC kiseera kino tusimbula ne president kiseera kino abatagiridemu kiseera kino tusimbula ne president kiseera kino kiseera kino tusimbula ne president atule maaso tula maaso ofisi mumwenyige emabega embeera bwetyo bweri tuli mu kweyongerayo ne the next president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera bweti bweri tuli mu kugenda tulabe nga tweyongerayo tuli mu kugenda oyo Dennis Tata fulaga yasuze ne fulaga ye mu ngalo ye thank you very much oyo musajja waffe mulengero oyo Ashirafu Security oyo tugenda nomukolereyo ka live Ashirafu Security massa awo yambulidde bambi embeera gyakyamusinungi naye tuli mu kusimbula wano Mr. Update tuli mu kusimbula wano nga tuli ne the next president of the Republic of Uganda Mr. Update lero lugenze embyafaayo nyambadde suuti naye nga tosoose omanyi kyekitegeeza ekyo noyambala suuti naye nga tosoose kunaabako so president huyo tusimbula naye abasajja babali bekapise batuganye sebosula batuganye sula mu hoteli kati tetulina kyakola eyo sifago gye tuyitamu ensiri ziri wano bannange segirinya nalumiddwa ensiri bannange ensiri zannumye bannange ensiri ziri wano oba madamu DPC ensiri yaleese ndeete oba kiki nze naaludde okulaba ensiri nga ziri naaludde okulaba ensiri nga ziri oyo musajja waffe Bobby Yanga oyo ndoza mulengera bwatintima akankana olukankana akankana wasuze bweru ne Mr. Update nze njo okunyumya sitwage eno
twali twakava mujjukire bulungi nyo twali twakava eri Eruka nga Mr. Update maze wiki namba Syria ne bankwata nga twakava Eruka Mr. Update wamwe ne bamukwata ne bankwata Mr. Update mba nakava na Rufenya ne numba eno mu field okulanga ntambuza ensonga ne president wange Robert Kyagulanyi Center bambi mugaleewo bakwano era bwekyo mubuuke muddema embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page eno pesta station batuganye omuntu yeno tuguza amafuta atuguza amafuta ina bamuganye negwerengera kanu imagine omuntu okuwendula emotoka by'amagye ebyo byonna omuntu okuwendula ebimotoka by'amagye ebyo byonna nabiwendula ezo na motoka z'amagye baziwendudde oyinza ogamba tugenda mu lutalo oyinza ogamba nti leero kwegamba oyinza noga kiki ekigenda mu maaso eno petrol station bagigaite muguze omuntu yenna amafuta Mr. Update bansanze ntumiza kakyayi omukazi abuze n'okukanjira madamu DPC kanu imagine embeera bwetyo zisijirabangako sharing ayita munno kubanga abasajja baleese wano ebimotoka ebyo by'amagye bimulengera ago magye egasazeeko wano leero wano tebaleese poliisi oyinza okugamba nti oba tugenda mu lutalo oba kiki omusajja oli gwe mulengero oyo akuba essimu oyo mu mugiro oyo omusajja oyo alina pisto ate ali muleeya kuba ebifaananyi mumunkubire screenshot omusajja oyo gwe mulengero oyo omuwanvu afaanana abankwata Nalufeenya akuba ebifaananyi ate ali muleeya omusajja oyo gwe mbalengezzaako wuuli akuba ebifaananyi ate ali muleeya ate alina pisto tetumanyi lwaki alina pisto ali muleeya so embeera bwetyo bweri n'abatuguza amafuta babaganye babagaye bagenda kubakwata bagambye bonna bagenda kubakwata singa batuguza amafuta okuguza abayeekera so embeera bwetyo bweri Mr. Update eno embeera naaludde okugiraba naye tujja kulwana olutalo paka lutunaluggusa tujja lwana olutalo paka lutunaluggusa nga tuline mukama waffe the next president of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. The good thing Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali solid ekyomukisa omulungi pulezidenti waffe ali solid kyekyomukisa omulungi kyetulina pulezidenti waffe ali solid omukisa omulungi gwe tulina pulezidenti waffe ali solid banaye mushayalinge omulundi gumu omusajja oli yasoose ne yeefuula owa people power oyo gumulengera yambadde akakofiira nga yeeyimbya n'ennyimba za people power naye nga omusajja oyo kasaga kwata mugezi ati terimuwali wano wembadde nywera kakyayi Mr. Update ne batuggalira wembadde nywera kakyayi so embeera bwetyo bweri sharing ayita munno enyina omusajja gwenjagala obbalaga wuuli musajja omukuba ebifaananyi oyo alina pisto ali muleeya aleseewo just luuso lwokka yasoose neyefuula owa people power nga abegera omwo najja neyeyimbya n'ennyimba za people power oyo gwolengera ayimiridde ne madamu DPC ndowooza omulengera naye nga omanyi ennaku z'omubbi zibaana tumaze ne tumuzuula nti si muntu mutuufu wuuyo omusajja njagala munkubire screenshot kati lengera ate akuba bifaananyi alina pisto mu kooti awo wuuyo feesa agikwese ndowooza mulengera feesa agikwese ataddeko akakofiira ak'omukeeka ndowooza mumulengera tumaze ne tubasinza amaanyi owa petrol station agambye nedda temujja tekola jjogo owa petrol station agambye temujja kukola jjogo eventually amafuta kyo tubasinzizza amaanyi emmotoka zibadde zigenda tusikako so eventually ekyamafuta tumaze ne tubasinza amaanyi babadde bagenda kuswala baswaluke ng'emmotoka tesobola kusibula nga tulina amafuta musajja oyo bane mumunkubira ebifaananyi toza mulengera kati naye mukwata live naye ankwata kati mukwata live
ate naye ankwata ne bannayo omusajja ono mujozi bwe mukutte live ate naye nansalawo ankwate live bwe mukutte live naye nansalawo ankwate live wuuyo sajja oyo mulemezeeko amaaso akwese face sajja mutemu musajja mutemu mulengera wuuli agenda bwe mukutte live naye nansalawo ankwate live so embeera so embeera bwetyo bweri ekyamafuta kyo tumaze ne tubasinza amaanyi genda baba kasaga akola ki embeera bwetyo bweri abakatwegattako nga tuli ku the updates online page embeera bwetyo bweri nga tuli ku the updates online page embeera bwetyo bweri nga tuli ku the updates online page banange mwena musharinga omulundi gumunetaaga abantu nga muli bangi tuwe president waffe protection esimu eri giteeke mu charger gitulese y'emmotoka eyo gikuulemu eyaawo oteekemu embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page president wa Uganda addako yoli wali maaso president wa Uganda addako neyo hoteli eggaddwa hoteli yo bagigadde hoteli yo eggaddwa hoteli yo bagigadde ani imagine yobufuzi bannange so embeera bwetyo bweri all eyes on our president maaso gonna gabere ku president waffe amaaso gonna gabere ku president waffe twebaza bannamawulire abasuze naffe wano aba NTV NBS bannamawulire bambi abasuze wano naffe mwebale nnyo mwebalire ddala nanyi bannamawulire abo ba addinga value nnyo in case singa omuntu aba ayagala okutuusaako obutemu asobola bawo media n'akitta so bannamawulire bambi abasuze naffe wano bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mbeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page sharinga yita munno sharinga bantu mbategeeze mbeera bwetyo bweri bantu mbategeeze mu kiseera kino tusimbula twejjewo mu kiseera kino tuli mu kusimbula tweyongereyo so embeera bwetyo all eyes on our president maaso gonna gali ku president waffe amaaso gonna tugateeke ku president waffe maaso gonna tugateeke ku president waffe amaaso gonna tugateeke ku president waffe so embeera si ya mulembe embeera si nnyangu mbeera nzibu nnyo naye otawo tujja ddulwana paka lutunaaluggusa nga tugezaako okulanga ensonga zonna tuzitambuza ekiri wano oyinza okugamba nti we are at war oyinza okugamba nti lutawo lwakiyiikira lwe tulimu naye nga abasajja bano batidde nnyo naye bye batukola bongera tuwa mutima mugumu bino bye batukola twongera kubeera solidi bino bye batukola kati bo tebatamanyi nti buno bye batukola twongera kuguma katokyayinza kati ekyo sula ebweru tokyakitutiisa nakyo actually namwe abasigadde district yetugenda okujja naye mutugaa nti tusule ebweru training ewedde kati okyatukanga naki tokyalina kyotukanga nakyo katuli used mu buli kintu kyonna kati okyatukanga naki kusula bweru kusula njala nsiri tuluma tukuba tiya gaasi kikyo kyatukanga nakyo tukuba miggo tewakyali kyotukanga nakyo mulengere hoteli gye twali tulina osulako nakati bakyagadinzewo kyokka tuvuddewo tugiri wala nnyo naye bayinga abagamba nti kati ku nkya kuno tuyinza ogaa kati katwebake
mubalinge hoteli bagituganye netukita naye lengera bwe bayimiridde ku hoteli oyinza okugamba nti ffe tugenda kwebaka ku makya kyengejo tebase kiro katugenda kwebaka ku makya baabo oyinza okugamba nti ku makyalo tugenda okwebaka eriye hoteli we twasasula we twali tulina okusula naye gwe lengera ekigenda mu maaso oyinza okugamba kati ku makyalo tugenda okwebaka nakati era bazzeewo bagamba bana ba people power engeri gye bakyalimu omulo bayinza okugamba kabeebake naye abasajja bano tebaswala kati baswaza buswaza tusimbudde tugenda naye ku hoteli bakyagigadinzeeko bagamba bwe beebaka ku makya bayinza okwebaka ku makya katugire nga tukyaliwo kani imagine bana abasajja bannaye bwega ova mu kunyiiga n'otandika kuseka busesi Uganda eringa firimu bannange mbabuulira mazima Uganda eringa firimu baabo luumu president mwe yadde agenda okusulako eriko abasirikale 6 bakyagiriko luumu Mr. Update kwe nabadde ngenda okusula eriko abasirikale nayo 6 luumu Honorable Zake we yabadde agenda okusula nayo eriko abasirikale 6 kwe bali kuli bagamba Mr. Update oyo that man Mr. Update is not a joking matter. You may come and sleep in this morning. You still you guard that room, sindio, guard that room. That man Mr. Update is not a joking matter. Guard that room properly. He may come, that man Mr. Update, he may come in the morning. He may replace the evening sleep to morning. Naye abasajja bano baswaza buswaza sebo baabo bakyaliwo wano wabweru mbalengera naye abali ku luumu Mr. Update wabadde alina okusula bangi abali ku ya Honorable Kyagulanyi wabadde alina okusula bangi mbu tuyinza okugenda ne twebaka ku makya naye basajja bano bane tebakyaswala baswaza buswaza kanveeyo eyo Uganda bannange Uganda yensi banaye gye naaludde okulaba amazima ga Katonda mu ggulu kumakya luumu bazizinzeeko bakyaliwo balemeddewo tebavaako ku luumu weebali mbu bafunyeyo omusirikale omu kati yali ku reception oli omuwala abadde akola ku receptionist kyadde akola ku hoteli mwe twali tulina osusula bamugobye ne bafunayo omusirikale omu kati yatudde wali ku reception kati bwojjanga akubuuza which political party are you belong to get so that we can give you a room here? Which political party are you belong? Are you belong to NUP or NRM? Bogamba nti I belong to NUP bakujjawo na JK. Bogamba nti I belong to NRM bakuwa luumu ne bakuweerako n'omusheshe bana abasajja bannange bogamba nti